omukuukazi we Bashiri ali ku ndiri naye yo pengepenge azze ne wina agamba nti estanti omukulu tannaweebwa ku butwa tali ku ndiri byonna ali mu malyansimbi na kubuzaabuza balonzi b'e Kawempe kwagala kudda kubazanyira ku bwongo. Ebigambo bya pengepenge ojja kubyewulira awo mu mboozi yaffe eddako. Ate era pengepenge olwaleero atulaze famire ye, atulaze omusikaawe agenda okudda mu bigere bye. Mu mboozi ya pengepenge olwaleero annyonnyodde obulumi bwayiseemu oba bwe yayitamu ng'amaze okunoonyeza omukulu Bashiri akalulu. Bashiri yayisa bubi nnyo pengepenge era ogenda bisanga mu mboozi yaffe. Kanso Nalukoola abalangidde obunnanfuusi n'obubbi era n'abagamba nabo bagende batendekeyo bannamateeka oba baweerera abaana baabwe basome amateeka bwe baba bamutidde lwakuba nti amanyi nnyo amateeka okugenda mu palamenti naye kiri kyaggwa ye yalondebwa ne bwe kiba ki balina kumulangirira. Bw'atyo Kanso Nalukoola mu mboozi yaffe ey'olwaleero bw'annyonnyodde bannanfuusi abali mu mateeka oba abali mu kkooti ya Uganda n'omukulu akulembera akakiiko k'ebyokulonda obunnanfuusi n'enkwe ezimujjudde. Nkusaba kimu gwe munaffe agyekuumiddeko webale kutwagala ate ye n'amaaso n'okutwagala. Ssebo oba nnyabo ali eyo nnyongera okutegeeza baganda baffe aba St. Lawrence University wali Kayanja ka Kabaka be bamu ku bateekamu ssente Funeral Wise wali Kiruddu Buziga nabo bakola kyamaanyi okulaba nti tubeerawo kale gwenna alina omukolo ogw'okuziika twalayo abantu abo balina saavisi ennungi. Bw'ati Balamu bw'ali mu kwogera ebigambo bye. Baba abantu kye bagamba nti tipo omukaaga mu bantu abaliwo tesobola kugenda mu nsawo ez'amayinja eyo y'ensonga. Buli omu yalina akakutiya ke mpola akasawo ke era nga buli bwolaba n'akasuka ng'alina kanzu ng'alina akaveera kaveera singa gasoloza wamu obutipa omukaaga wayogera ntono sino track wali ludda wawo nayo nali Wambogo era bwe twali ku ssaawa 11 amayinja ge baasuula mu kisaawe nga gasinga amasasi era basika kye bakola tebafumya asasi lyonna bayinza obbatta concrete bagana amayinja gano aga black agasala bwali kusuulako likusala njagala kwebaza nnyo abapoliisi kubanga bo baakuma obuntu bulamu n'amagye kubanga tebaakubako wadde n'omu sasi n'abamawulire tebabakuba basigala waawo actually abamawulire babakuba teyali gundi tebaali banuuku beera bulungi. Kyennakkiriza era kyenkakasa mu kibi okubeera mmemba w'ekibiina kye bayita NRM kitegeeza busi oyogaza ku ngambe ne bwobeera ng'oli kwerosi wano naye ng'oli mu NRM kitegeeza busi. Lwaki kitegeeza busi? NRM bw'egamba nti eno empale njeru eno neze engato za bbulu oba myufu oteekwa okutambula ng'oyogera kankweyo omu ku basiru omulabe. Adam Mukungu ali ku TV bagiyita Baba akyazizza Balamu ali ku Baba ali ku NBS yabadde ku NBS akyazizza Balamu ateekako akatambi ng'omusirikale alina akakookolo ku maaso akutte waya y'amasannyalaze gye bayita solido empanvu bweti agisaze akuba abantu n'amala n'abuukira piki n'agenda nayo. Balamu n'agamba Adamu nti eyo si solido eyo eriyo ya walkie-talkie eyo eriyo ya radio call. Adamu n'amugaa nti kitegedde bulungi otegeera bulungi otegeera bulungi nakyewunyiza kibuzo kyokuva mu Adamu kubanga Adamu Mukungu yaliko omukozi. Oyo omwami asaana kubeera nga agibwa mu ministry eyo kuba tasaanye kulinaana baana bato abasiigira ekifaananyi kibi. Ekisooka mulimba, ekirala talina mutima mulungi. Abaana abato basaana omuntu ow'ekisa yaba abalinaana. Tosobola kuva eri nojja ne weewaŋŋamye Kawempe North nojja n'amagi nojja n'agavubuka gakawuula nojja n'eggaali mutandika okutabangula ensi. Ebyo bikolwa bikyamu nnyo. Byayogera bya bulimba, yajja kutabangula, yajja kwonoona, yajja kumalawo mirembe gy'abantu b'e Kawempe North constituency. Oyogera kwani? Njogera ku oyo gw'oyogeddeko.
tasaana na kwogera linnya lyenze nga nze ndiddamu kuba tasaanidde ddala kulinaana bantu balamu bye yakola byali bikyamu nnyo omwami oyo ayogera byayogera naye alinga eyabba enjovu buli kaseera aleeta ebigambo ebimu tebikwatagana nti abasajja abo babasibira mu bbwa bajja bataase nalukoola ate bamutaase kweni yupi abange abampagira ebbanga lyonna abantu bange sekankubulira ekimu ku byennaku byenfunye ekikuteeka mu nsonda n'onakuwala nnyo kwe kumaliriza okuwangula akalulu ng'okeera nkya genda kulambula balwadde si bannamawulire bokka wabula n'abawagizi olunaku oluddako ng'olina genda kulambula basibe ebintu ng'ebyo si birungi bwe tuba tuli bakufuna demokrasi. Minisita w'abavubuka n'abaana Balamba Lugahara agamba waliwo abantu abalina obululu obutiki. Olwaleero tugudde mu lukwe lwa Nuupu ebadde yeetegese okubba obululu emitwalo emeka ne babukwata naye batugambye nti babaddeyo emitwalo 2 badduse nagyo. So bano abaana twagala kubakwata bano abali wano bonna tusooke tubazingeko tucekinga omu ku omu tulaba oba tebalina ki tebalina extra kalulu ketugenda okuddako okukola. Nga minisita w'abavubuka tulabye okusiiwuuka ebisa okwolesebwa mu kalulu kuno okwogera ebisongovu okuvumba kuyisa bato. Wano walungi tewaliwo bisongovu nga wolaba wano abantu basukumye emirembe buli omu ali mu kulonda. Yes. Ekibiina ky'NRM mobilization emitwalo 2 mwagalako mitwalo 2 mukakasa mutya nti munakyo giri emitwalo 20. Omwaka oguwedde okulonda okwagwa omugenzi Muhammad Segirinya yatusinga wano n'emitwalo emeka ena emitwalo 16 gyekweka. So kati emitwalo 16 egyekwese tubadde tubayitamu nga tukola doa to doa ffe tunoonya just emitwalo 6 then abasigadde bagabana emitwalo gyabwe ena gye bamanyiira. Yes bwe tufuna just emitwalo 6 emitwalo 10 tegironze NRM ejja kuwangula naye singa obukulu luli president bamubba obululu miliyoni 1.5. President yandibadde awangulira walala naye bamubba musajja wa Katonda n'akaaba n'agamba bamubbye naye ku luno teri byakuba kaluka president ate n'akaanambi tugenda kakuuma kubona tusano sawa 11 obwedda tucoordinatinga bwayise 1 ne Kawempe 1 katwene Mbogondo zebeera Kawempe 1 katugenda wali mu Lulezoni mu Bishop ezo polling station zonna kef Falao ne polling station endala ne Ngola side z'Engola eri so tujja kuwangula. Kenza tuyanzegesebo bwatyo minisita naye abaana ba Nuupu babbi twabakute n'obululu emitwalo 3 omululu n'akyemalira ajjudde okweyagaliza n'akyemalira abatakkuta n'akantu akatono ennyo kamumalamu. Njagala okuwa ekyokulabirako kya Uganda osanga olinga ekibiina kye nga kirina bammemba ba paalamenti bangi naye ne ka constituency akamu bwe kati naye kalabira ddala nti tebamuwagira kuba yabamu obuweereza akozeyo ebikolobero nfofoolo era asigala awuliranga nakakaagala olw'obutamatira. Waliwo neyakiŋŋamba nti okulayira kwa Nalukoola oba okuwangula kwa Nalukoola okubeera omubaka wa paalamenti wa Kawempe North tekirina we kikozeseza NRM. Omulala n'aŋŋamba nti omusajja kati ayigira paalamenti munnamateeka mu nnaku entono ezibulayo okugenda mu generations ayinza okutuuka awo ne yeegatta ne bane ne batabulatabula paalamenti awo mu bwongo bw'amateeka ng'agitabula kubanga mmwe temulina bannamateeka. Yabafaani yabagaana okuleeta bannamateeka okubeera nga mubateeka mu bifo gye mulina enkizo babeere nga beesimbawo ku tiketi yammwe. Bannamateeka abammwe bo balaba munda bayambi ku kujju nammwe muteeketeeka abammwe mubaleete mu paalamenti basobole okweŋŋanga bannamateeka baba baleeteddwa okuva ku luuyi oluvuganya. Ate yepengepenge annyonnyola ebizibu n'ennaku Kazibwe Bashir gye yamutuusaako oluvannyuma lw'okumukubira ekikopo n'awangula akalulu naye okuva lwe yawangula akalulu teyaddamu kumunyega teyaddamu kukwata masimu ke teyaddamu. Kazibwe Bashir manyi vidiyo eno manyi njogera kiva ku mutima nina obulumi nanoonyanga Kazibwe Bashir njogere ne muganda wange muyozeeyoze olututandisa okutambula banaye Kazibwe Bashir yanfuukira Kazibwe Bashir yeefuula Kazibwe Bashir si yansindikiranga eva vidiyo z'okulaala ezitambudde zitya. Kazibwe Bashir si ye musajja gwe nali mmanyi yankubiranga nansindikira bukiriipu bitambudde bitya mu kampeyini z'embirekeyo nakola nenteekayo Kazibwe Bashir. Kazibwe Bashir yatuuka mu office Kazibwe Bashir yeefuula nga tafunika. Olunaku lwali lumu nali ndi awo waka nenfuna essimu ng'eva ya wa mwami mukulu Mbuga Sulaiman.
mukulu mbuga Sulaiman mukwano gwa enkuva dda so mbuga ali mukunda gaddo ali oli azimba ninga umanyo omuntu nti asobola okubeera nga alina munne gwali na yaawo ninga bali muli ba mukwano kati ebembira ba mukulu mbuga wajagamba baida we pengi buza ne ku mukwano gwo olwamundaga ku video Kazibe Bashiri yaswala nti nze okuddamu okwogera naye mbuga eyamumpa ku video natunulira Kazibe Bashiri wenti mu video Kazibe Bashiri talina kyangamba Kazibe Bashiri nga yebwala aluma emimwa nga tategerekeka era yansibula bokwa ku netuva ku simu baganda bange Katonda no musinzanga ona kulegulo nafunye simu okuva wa Kazibe Bashiri nga manyi kyangamba Kazibe Bashiri yangambye bamu obutwa naye banga lino lyonna tuze twogera ku bantu government beewo obutwa saawulira mulinya lya Kazibe Bashiri abadde asirise naye yangambye eggulo bamuwa obutwa kyenakoze nange nga mugamba nga kibi munaye nga walaba ke kasiri ko munange kansuubire munaye ojja kuba ku matu nga twesiibula bulungi naye nga tannansiibula yampadde obubaka yangambye muwe mbalirira weneetambula eyo nno koodi abagimanyi bapromota mugitegeera mpe mbalirira kiba kitegeeza mbulira zogenda okukolera kati Kazibe Bashiri si chairman Kazibe Bashiri si muntu wa muluka chief Kazibe Bashiri member wa parliament kino kitegeeza azze agezaako okungamba nti muwe mbalirira twogere nga agezaako okungamba ogenda kukolera sente meka ku luno nkuza luli nakolera bwerere kuba yaliko mazima olwaleero akomyewo na sente naye goyinza okuwalonda mubaka nze sanyure nalina essanyu lya mukwano gwange gwe nayogeranga naye kulipulikana kumwamulabanga namwetanga ku live zange twakubanga olwali nga tusiiba ku live video ku Facebook nze naye Kazibe Bashiri nga tuli tuti yali mukwano gwange nnyo nze nafuna essanyu nga mukwano gwange ayingidde into something called mega leadership ayingidde office ennene ng'olwavudde kalidio kayogererangako ensonga semasonga naye ng'ayingidde kye bayita ekifo ekisava baganda bange wiiki eyo nga nakawunda Kazibe Bashiri nze kuwa testimony wiiki eyo Kazibe Bashiri amaze omulayiza nagezaako okuba essimu ya Kazibe Bashiri yankwata ne tuyogera ne wayitawo wiiki endala 2 Kazibe Bashiri ayinza okubeera nga essimu zange azidiikira yininga Kazibe Bashiri wammenya omutima mwana blood twalinga abali mu relationships sijja kukkiriza sijja kulimba abantu baatulaba mwana twali bachali abantu baatu abalowooza nali njagala sente mwana Kazibe Bashiri nakubanga amasimu gongo ogamyutinga olw'omulonzi yafuna kye yakwesiga nze nno ndi bulungi ndi mbulaaya simanyi oba ndidda neeyo naye ate omulonzi yakulonda nsuubira enguudo zikyalinga we ziri wadde n'oluzi teruliyo lwabba wahole kawempe baganda bange Uganda kati eyo gye tulimu tutambulira mu Uganda ng'okulonda omuntu tumulondera mu buvubi okulonda kubeera kwa masasi abantu babamenya amagulu abakazi babatunga zifeesi naye n'okulayiza omuntu kubeera kuzibu kati nabye situation ya Nalukoola nti after all this we've been through abantu babamenye babakubya amagulu abakyala babakubya amasasi tulonze eventually tumaze okulonda omuntu akakiiko akakulira ebyokulonda Electoral Commission kagambye gwosinze akakiiko kagambye Nalukoola yasinze ate speaker ogamba otyamba olinda oda endala erayiza omuntu oyo nga akakiiko akalangirira ebyokulonda kagambye ono omuntu yalo yasinze abantu ono gwe balonze lwaki era muddamu okunyigiriza abaana Uganda mbolinda oda gy'olinda oda egenda fubutuka wani esinga ey'abantu mbadde manyi eddoboozi ly'abantu libali ayogedde dda nti oyo yasinze oyo gwe tulonze kale bannange nze neewoonya ensi eno obuwombeefu obutuukirivu bwe wandikozesezza mu bikino ekisanja ky'obaddeko ng'oli ekawempe bwe wandikomezaawo era nkukakasa muganda wange okudda mu parliament kwandibadde smooth omanyi ababaka bangi ababadde mu kitebe ekyo obanya mu buyinza oba bamemba ba parliament nga babaddeyo ebisanja ebisukka mu 10 gwoza waki babeerayo kitegeeza batambulira ku n'ebisuubizo byebagamba abantu baabwe mu kudda babanguyira okubalonda obubazzaayo naye nga lwaki omuntu wa wansi akulonda n'akwesiga ogende mu ofiisi ennungi bwetyo ate nozanyika okubeera nga okuuta n'abantu bamusibira mu bbwa
ofunyewo office gyomanyi nti ojja kugiddamu lubeerera kasi osigala ng'oweereza ogwo mulimu ku bantu abamu nga mmwe abamu mwerabira nti buweereza kuba Kazibwe Bashir mweyo wiiki wennyini wakulayiza n'okubirawo embaga Kazibwe Bashir mweyo wiiki yennyini wazimbirawo TV eyiyo wazimba obuyumba egaggadde emuyenga Kazibwe Bashir weeyubula ku maziga g'abantu nga bakusindise ekkola baganda bange ng'obeera Kawempe idea anyone omuntu w'Ekawempe ondage Bashir Kazibwe kyakkoledde akasente mbadde nsobola okukasika Kazibwe Bashir naye njagala osooka ombuulire nze kinanyangwira okugamba nti londa Kazibwe Bashir bino si bye bituvumya ku internet penge walidde kuba nze nyimirira ntya ku internet ne mbagamba Kazibwe Bashir ye mutuufu naye nga gwe service gugobadde osuubira service zabadde gugobadde osuubira akutuuseeko obuweereza bwe tayitolina kyofunye kyogusiga wayita omugaati ogenda okutuga baganda bange mbadde mbasaba 2026 nga mulonda Kyagulanyi ababaka bano mubalonde nga mwekkeneenya ayinza okuba ne kaadi ya NUP naye osuubira anaakola ate naddala bano abadde ku kaadi ya NUP we bakoma mu office nti baagala buli babasaba weebuuze akoze nga tonnaddayo musindika olina lwayita okuddayo obutamuwa olina olukusa obutaddayo kulonda muntu oyo kasita olaba nga takkoledde I might not be here tomorrow. Have you ever heard of something called death? What's death? It's when you die. It's when you die. Or when your father goes, or your person, your beloved one goes to the angels and you never see him again. So as we seated here, it's your first time to come in my video, right? There will be a time, even if you've grown up, when your father won't be here. One thing I always wanted to tell my grandkids, your kids, they should always utilize the times when they're still masculine enough to do productive things. You understand? If you want to be a football player, now it's the time. You understand? Don't let someone tell you it's tomorrow. There's nothing like tomorrow. It's now. Exactly. You know what I mean? Huh? So I won't tell you, okay, tomorrow you're going to be a football player. No, it's now. There's nothing like tomorrow. The time is now for you to dream big, you understand? You always have your father's support. It doesn't necessarily mean it has to be money. But you now always support you mentally, spiritually, always be there as your dad. My son, his name is, why should I even introduce him? Can you introduce yourself to my followers? What's your name? My name is Malcolm. I live in Sweden, Holstad, and I'm 11 years old. I play football like all the time, and my favorite team is Real Madrid. I like the whole team, Mbappe, Vinicius, Rodrigo, and y'all know all the. I like all of them. So you are a Madrid fan. You support Real Madrid. Yeah. Name 7 or 8 players in Real Madrid. Namely, start. Mbappe, 1, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Rudiger, Militao, Diaz. And we'll take now. And we go with Endrick. How do you know all this squad? How did you get to know this squad? I'm just a big fan. Like I know, like the players, because I'm a true fan. You're a true fan. Real Madrid. This is my son and he's a fan of Real Madrid. So are you telling me? Because I thought I've been paying school fees and I've been hopeful that one day you're gonna become a lawyer, a doctor, or a teacher, or a pilot. Should I assume you're not gonna be any of those? Nah, I wanna be a football player. You wanna be a football player? Yeah. I want to make the history, like you want, like one Champions League, World Cup, and like let's be the GOATs, you know. The GOATs? Who are the GOATs? Right now I also like Vinicius or Mbappe, but all the time I would like say like Ronaldo and like Pele and like one of those players. So so do you agree that Messi is better than Ronaldo or Ronaldo is better than Messi? Ronaldo better than Messi. Why is Ronaldo better than Messi? He has more Champions League, and Messi, he only played in 2 leagues. Ronaldo played in Champions League, he won the Premier League. He played in La Liga, he won 4 Champions League. He played in Serie A, he won a trophy.
player Man United, he won a trophy. Messi played in 1 league and 2 leagues, and La Liga he won like 2. And when they were in Paris, he won 0. That's the dinner was And what are you talking about? I don't understand. Can you talk English, please? English. Yeah. I'm speaking English to my people. You want me to involve you in my conversation? Mhm. Or we can do our own interview. On English though. In English? Yeah, I want to understand what he's saying and talking about. Okay. Now let's always you want to man, let's always you want me to speak in English? Let's always you want to Okay, maybe people should I should introduce you to my people. How about that? Johnny does say. Okay, people.